sisters. I would request, therefore, that the President has always been good to his family. If there is an opportunity to meet him, if there is an opportunity to accommodate all these people, some of them are very young, others are old. We have different needs. The school fees needs, they are studying, some of them have no jobs. So all those things can only be done by the fountain of honor. Badde nsabanzire mu Luganda tukwatagane bulungi. Abantu mwenna abazze wano badde nsaba ekintu kimu. Tukubire gavumenti eno etukoledde olumbe luno mu ngalo. Mwebale nnyo. Munzikirize neebazeeyo abantu. Munzikirize neebaze Afande Nachobe. Afande Nachobe Afande Nalweiso, sorry, correct from. Afande Nalweiso abadde muzeeyi abadde amwogerako si bulungi. Naye Afande Nalweiso okuva taata lwe yafa yareachinga n'atuyamba, atusupportinze financially, atukubidde n'amasimu. Badde nsaba mu muzeeyo bwako mugambe tusiima ng'ennyumba ya Mwami Tamale Mirungi. Njagala okwebaza abantu abalala mwenna, Honorable Babalanda, mwebale nnyo Honorable Bargahare, wajja mu ddwaliro n'olaba muzeeyi. Muzeeyi wamu amaanyi mangi. Honorable Bargahare yaleetera muzeeyi esuuti eya black. N'amugamba Mirungi lwowona eno esuuti gye tugenda otambuliramu. Ne munnange twalwanye tetwasobodde musevinga. Ne tukwebaza. N'abalala olw'obufunda bw'obudde munzikirize njogereyo kano. Honorable Amelia Kyambadde nsaba oyimirire. Honorable Amelia Kyambadde oyo abadde mukwano gwa muzeeyi nnyo era bwe musanze wali mugambe. Honorable weerabira buteerabira muzeeyi. Honorable oyo lwaki muyimiriza? Yakubiranga muzeeyi ng'akyali ku State House. Ne we yavaayo yasigala munoonya. Nga oluusi muzeeyi bw'aba alina akasente ke yeetaaga ng'alina abantu. Muzeeyi alina abadde baakubira nga yeetaaga akasente. Si ffenna bamu na bamu abaasigala bakyamwagala. Honorable Amelia Kyambadde yasigala ayagala muzeeyi ng'era amukubira n'amuwabula. Nze nno Honorable Amelia yantwala okusoma. Bwe nali ngenda okusoma masters kati ye yeerabidde. President yampa muzeeyi yali anfunidde okusoma masters. Muzeeyi adde atusomesa. Naye nali ngenda kusoma masters I think mu taxation. Nga muzeeyi akasente takalina bulungi. Nange ne nnoonya akange. Bwe twasisinkana Honorable Amelia n'agamba nedda ensonga enjajja nje ewa President. President n'akkiriza ne bansasulira mu kifo ky'okusoma taxation ne nsoma amafuta. Onabendi ya sente yazimpeerezanga. Sente zaalinga nnyingi zisigenda kwogera naye yannyamba. So Honorable Kasolo naawe tukwebaza ssebo. Kino kitundu kyo naye ozze n'obeera naffe okuva muzeeyi lwe yafa n'ebyotukoledde. Abantu bonna tebasiima Honorable. Neffe family esiimye. Ffe tutegedde obuzibu bwadde okoleramu. Honorable Farouk Kirunda, Honorable Mr. Farouk Kirunda, Bout, aba State House mwenna mubadde naffe mbadde mu communicatinga tubeebaza. Kati kanzire ku baganda bange. Muzeeyi afudde. It is a fact. Muzeeyi afudde. Naye ffe tukyaliwo. Tetugenda kugenda. Tukyaliwo. Tukyali bato abamu emyaka. Katonda bwana batutte ne bansalawo. Ne tulina okukolagana, tulina okwagalana. Muzeeyi abadde agezaako nnyo tugatta. Muzeeyi ng'agamba nze bwe nsanga Tamale oyo muganda wange ng'agamba ate muyina entalo tewali. Ng'era agezaako ffenna otugatta. Obumu obwo bwe njagala tusigaze erinnya lya muzeeyi lwe tujja odditwala. Kano kambasembyeyo. Bacolleagues bange okuva mu Parliament nsaba muyimirire. From the Department of Legislative Services, Susan Katono, Clerk to Parliament, abasinga tebazze kuba tulina abakozi. Weekend tufiiriddwa, abakozi bafiiriddwa abazadde basatu. Nze waliwo ono omulala colleague wange bamuyita Kasimu waliwo n'omukyala.
tufiirwa so tiimu ntonotono. Back to Parliament ne Susan Katono, Madam Adrian Nkulaba, bampa obudde bwe muzeeyi bwe yalwala. N'agamba taamalerekera okukola genda ojjanjabe muzeeyi. Omwezi mulamba sikoze. Abantu abo badde bankolera emirimu gyange. So nsiimidde ddala. Abakungubazi gana amaka ga mirundi gakyaliwo. Ennyumba eno nzigule senga abeerawo, jjajja abeerawo. Musobola okujja temutulekerera musigale nga mutwagala. Ekinsanyudde ku kino kye tukoze, muzeeyi bye yasaba byonna tugezezzaako bitu. Ebyamateeka byonna bye tusobola okukola. Yali yasabye entaana wamuziike ng'ayimiridde, ng'alinako ka TV, ng'alaba abayiseewo okujja. Ebintu ebyo tebisoboka. Mukimanyi nammwe. Naye bye yasabanga mulamu tubikoze. Muzeeyi yasaba nti ennyimbe zikubibwe mu maka ge agamanyiddwa. Ne zikubibwa ezzana, ne zikubibwa n'engera. Ne bamaama abalala abataagala kwatuukiriza era nabo twabawa ssente, state yabawa ssente ne bakuma ennyimbe gye bali. Era bamaama abo gye bali naye tebajja kuvaayo mu lujjude kwegera lwa nsonga nnyingi. Bwe twamala muzeeyi yatugamba bwe tuba tumuleeta tumuyimirizangako Erukaya. Era twayimiridde Erukaya. Abantu b'Erukaya bamulinze. Muzeeyi abadde ayimirirawo n'agula ennyama ye, n'agula ekyenda, n'abawa ku ssente. Oluusi n'abavuma namu. Naye nga bamanyi nti abajerega. N'abajeregamu n'agamba mulina okukola. You need to work hard. Abantu b'Erukaya baatulaze omukwano mungi. Bwe twavudde awo, muzeeyi abadde ayimirira wano kuziriddamu. Ng'ayinawo bakyali be baasangawo. Era omu yansanze ekiro ekyo n'aŋŋamba taatawo abadde ajja n'atuwa nga ssente zo zimanya, ajja n'obw'olukumi n'atuyiira n'atugulira omwenge ne tunywa ne tuserebratinga naye. Era naawe twayimiriddewo ne tugamba ekyo tukituuse ne tumuleeta paka wakati muzeeyi ali wano tugenda mumutereka. Abantu mwenna tusaba mutusabire tugume, si kyangu. Tetumanyi abantu abadde bafiirwa abazadde baabwe bwe badde bagumamu ne tujja kifuna mu budde. Maybe Katonda ajja tusasa tugume. Mwebale nnyo okumpuliriza. Akazinda kankazeeyo ewa taata. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Abaana basobola okutuula, taata Sali ayogere. Abo be baana b'omugenzi, abaana baffe. Tukubereko nnyo mu ngalo omugenzi Tamale mirundi okulabirira abaana abo n'abawerera bw'atyo, ate nga mu myaka 10 egiyise abadde talina mulimu gwankalakkalira. Yeebale nnyo, yeebale ddala. Munzikirize mpite bamaama b'abaana abo abanalipresentinga bannaabwe nabo bajje babuuze ku bantu abazze okungubagira awamu naffe. Nsaba tusirekereremu tuwulirize obubaka obukulu obw'abamaama. Basebo ne banyabo katulongooseemu bano abaliro bammemba ba kwaya si bakamirundi be bano eno kwaya. Era eyo langi y'abannaffe abakatuliki ya yero. Kale katuwulirize.
nnyo okulaba wano mukungu waga baminisiters mwenna abaliwo bahonarebles protocols bannange sirina bingi nnyo byakwogera naye ebisookera ddala nsaba okwebaza mwenna sooka okwebaza abakungubazi mwenna abakulu mazo balikogonaizinga naye mwenna abakungubazi bannange tuwulirize bannange basaba tuwulirize mwebalire ddala okujja okwerekera ku mwami Tamale Mirundi mukwano gw'abangi bannange tubuzire mukwano gw'abangi nze mwebaza mwami Tamale Mirundi mwebaza olw'okunkuuma ebbanga lyonna mwebaza ebirungi byonna byakoze eri famire wamu n'abaana be era musabire eri Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe sirina bingi kale oyo omu mwe mwalabira indi yonna ne mulowooza nti ya musajja eri kwaya abakungubazi mwenna Omukama mulungi ekiseera kyonna Maama Vice President twesiimye okukulaba mu maka muno awamu ne baminisita mwenna abaza okutukungubagirako mwebale nnyo bassebo ne bannyabo mwebalire ddala nze Maama Junior ntuusa okwebaza kwange eri abakungubazi bonna ab'essayidi zombi okuviira ddala ekyengera ly'empangaalira nziramu okwebaza abatuuze ab'ezzana omukulu nayo abadde awangaalirayo mwenna mukimanyi bulungi